Yes, Butevu nkwaniza ku Faridah TV UG. Nina kusaba subscribe nga tompere video no kalaiki. Bagita Faridah TV UG mbatumeleka abali kati Saudi Arabia, Jordan mu ggwanga lya Bahrain, mu ggwanga lya Oman nti mwebale kubanga mugikumirako, mwebale kubanga mugikererako, mwebale kubanga mubera ku Faridah TV UG. Subscribe onyigene kadi turning on notification bell ojako ofuna notification buli lwenatekangayo video wano ku Faridah TV UG. Bruno K Tata wa Briera Tata wa Briera Bruno K yali asuubiza okusalako dreads ze zaayina. Yali asuubiza okusalako dreads ze zaayina mu mpaka za Premier League Man City bwe yali kubye Man U. Era kyatuukiridde Man U bagikubye nesekukuba yenayina batomedeko muna abawagizi ba Manchester United, abawagizi ba Man U ne bambiti byatambudde bulungi ku stadium naye nga mwongera okusaba mubere bagumu tomanya Bukatalikirya somtomanya muri kuba Man City muri bamuzemo kugamba okusisinkagana nayo nenga Bruno K musajja nnyo wa Manchester United, musajja wa Man U ali ne Faridah awagira Man U Faridah Nakazibwe kugamba ba connectinga bulungi. Bruno K yasubiza abafanizi be wali ku mukuto gwa Facebook nga basubiza nga bagambe nti banange Man City bwena kuba Man U nina kusako dreads zange yabaga yatugamba ffe bafanizi kubanga nange ndi fani we ayimba bulungi ennyimba ze. Bruno K yagamba nti agenda kusako dreads zaayina Man City bwe kuba Man U. Kuba Bruno K yali alina confident ngera alina obuvumu nti Man U ejja kuba Man City. Ye nga ye yali akisuubira Man U okuba Man City naye gye byaggwera mannange gye byaggwera nga bibi. Bruno K essaawa eno takyatambula nnyo olw'ensonga nti ba tiktokers bangi bakoze bu video nga beesunze abasinga bagambye bagenda tambula n'ezi mashini olumu gwako Bruno K kuba kumusalako dreads. Balina okutuukiriza ekyo kyeyali yeeyamye, balina okutuukiriza ekyo kyeyali agambye ekyokumusalako dreads Man City ng'ekubye Man U. Balina okituukiriza olw'ensonga nti Bruno K ye yakyeyama yakiteekawo era ng'alaga nti Man City bwe nakuba Man U dreads agenda ziteeka ttale, agenda zikolokotako abeerina kapaata. Kati abaana nga omanyi social media tekinologiya mungi kati ssaawa zino ne editing mungi omwana bamuyita King Faadi ono owali ku mukuto gwa Facebook yadidde kufaananyi kya Bruno K n'akikola mu editing ow'enjawulo nalaganga Asazeeko Enviri yamusazeeko Enviri through editing oba by editing yamusazeeko Enviri by editing. Sigama kyeze musazeeko ebidani niye yakoze editing ow'enjawulo. Kati abasika ba tiktokers basinzidde kwini bagamba nti ate gwe ozimusazeeko ng'okozesa editing ate ffe tugenda tambula n'ezi mashini oluba okumugwako bwe tuti kuzikalakata. Basuubiza okumusiba emiguwa basubiza okumisiba emiguwa ku muti obe wantu wonna wonna emikono n'amagulu bamukalakateko Enviri olw'ensonga nti Bruno K yeyakyeyama. Binaggwerawa naye nga Bruno K yali yeeyama nagamba agenda zisalako. Abasinga bagamba bw'oba tuwazisazeeko ffe tugenda zikusalako tutuukirize ekyo kiwakola kiwasalawo kiri Uganda eno gye bayita Uganda ino Uganda yaffe mwe tuwangalira. Abaana basuubiza okutambula n'ezi mashini ate abaana bali ku TikTok ba tiktokers effujjo liri ku TikTok kwegamba si byangu naye nga bagita Faridah TV UG. Subscribe likinga bya Bruno K baagala kumusalako Enviri by force olw'ensonga nti yali yeeyama ye nga ye okuzeesalako kyokka ati kyatama kuzeesalako nga ate kyeyali agambye kyatuukirira. Mubeere bulungi mwera.